mu mwaka gwa 2025 era nga abakkiriza okuva mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo bakunganidde ku kanisa ya CFC Mengo mu Kisenyi okwebaza omutonzi okubasobozesa okuyita mu mwaka guno n'ebyo byabasobozesezza okutuukako. Okusaba kwa leero nga bulijjo kutandise n'okusinza nga kwotadde okutendereza okubaddemu okukola by'ennyimba ez'okusaba kw'eggwanga okw'okumalako omwaka okwa National Prayer Day. Okusaba kw'eggwanga odi Kampala 3 Desemba mujje mu kusaba kw'eggwanga odi Kampala 3 Desemba. The first December. Akulembeddemu okusaba kuno omulabirizi Dr. David Livingstone Kiganda asoose kulemberamu abakkiriza okusabira emirembe mu mwaka gwa 2026. Kereza Mukama bwe mba ngenda mu 2026 ngende naawe ssebo. Kereza Mukama bwe mba ngende naawe ssebo. Mukama gwe neetaaga ebirala byonna nga sinnabyetaaga essente nga sinnazeetaaga. Mukama you are top on my prayer request. Mukama you are the top request of God. Nga sinzira mu kyabalamuzi essuula ey'omukaaga omulabirizi Kiganda abantu ba Katonda ababuulidde ensibuko ey'Abamediani n'ebirina okukolebwa okubalwanyisa. Nga tonna bakuba biki ebibaleeta, nga tonna bakuba be baani, nga tonna bakuba bwe bajja bakola biki. Okay, abaana ba Isirayiri ne bakola ekyali ekibi mu maaso ga Mukama. Wangi bakola ki? Bakola ekyali ekibi mu maaso ga Mukama. Naye bannange sina bibi. Bayibuli tegambye ne bakola ebibi, ku luno bakola kibi. Gambo akulinaanye naye bandi gundi bwe kiba kisoboka weewale ebibi. Musajja wa Katonda ategeezezza ekkanisa nti okusaba kw'eggwanga kwatandise mu butongole olunaku lwa jjo n'abasaba buli omu okuwaayo ennaku 4 ez'okusaba n'okusiiba okulaba nga 2026 ababeerera wa byengera. Kuŋŋaana lwa ggwanga era kyoto kya ggwanga. Nolwekyo kati amafuta ge twambadde essaawa eno wangi ga ggwanga. We are now pastoring a nation, not just a church at this time. Bwe tugenda mu bya National Prayer Day tufuuka basumba ba ggwanga. Era bw'oba oleeta banno yonna gy'onoobajja tobakkiriza kunyumiza ate nze siri wa CFC bulungi muge biri si bya CFC yakoze kutegeka butegesi biri bya ggwanga. National Prayer Day ababitegedde mungambeko nti amen.